Chichenyo mukaisanyu DJ Shiu ne timu yo tubala musako bannaffe sawe singo okunywa mukaisanyu yeno nate chichenyo ke kanyomero ntalo busanda likwe mu lugunya nebirale biringe ebira ku mitimbagano anadala TikTok bikutusiba ku bannaffe aba Zikof Habo Cough Syrup okolodde mwana akola mwana dda kusomero okolodde okoyo koti onkosebe koti okoka okolola no ulanga no bulago bwagala kutukako geno nonye Zikof Habo Cough Syrup. Argument lero gendese njagala tujimalirize ndoza DJ Shura ajja kunyambako ne banne okujidiscussingako mu Uganda muyimbi kyasinze banga lyonna the greatest musician of all times mu gwanga lya Uganda bwe netegereza omutimbagano lero TikTok yakajja ne TikTok mukubanga erika abaana abato bewandirowoozezza nti baagala bintu byayita buli wo scrollinga nga n'ensonga za DNA eyakafeero tezinnabaawo bwo scrollinga video 3 nokka osangawo oluyimba lwa kafeero ekitegeeza nti n'abaana abato batuuse mu mbeera kafeero gye yayimbako kafeero alina ebintu byayimbako ng'akyali mulamu nga buli muntu bijja kumulya abayimbi bano weebalyera b'amaanyi naye ku bonna bennokoddeyo tulaba ani asingako nze nalonzeeko dda kafeero eyo ndowoozange ng'omuntu Jose Chameleon, Bobby Wine, Basude Haman, Lodi Fred Sebatta, Mathias Walukaga, Moses Radio, Juliana Kanyomozi, Fide Bongole Lutaya. Maddox Sematimba. Abayimbi abo bonna nga bw'obalaba. Paulo Kafeera abakwata kanywa n'abakuba wali ng'aggyayo oluyimba olu walumbezaaya. Kubanga oluyimba lwa omuntu asooka okubalako ennaku 2 oba omwaka atawuliriza kyakuliya olwa Chameleon. Naye walumbezaaya. Lwe luyimba oluvuga buli lunaku n'essaawa y'okuzaawa nti Kafeero yatunula nnyo mu kisaawe ky'omukwano ne mu kisaawe ky'okufa ng'ate ebyo bikwata ku bantu buli lunaku. Kansooke mbakusojjolere lwaki Chameleon si yasinga Chameleon si wa Uganda Chameleon wa East Africa kubanga n'ennyimba ezatunda Chameleon za Luswahili so Chameleon wa ffenna Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi ne Zimbabwe kubanga oluyimba lwa mawoko na mawoko yaluyimba mu Zimbabwe. Bobby Wine Basude alinga Moses Radio yali mulungi nnyo mu kuwuliriza kye yali kodinze nete yali mulungi tanyuma kulaba ne performances zaali nfu ne Basude teyali muntu w'abantu naye nga bw'awandiika n'owuliriza onyumirwa ye Moses Radio. Mathias Walukaga yalinga agoba Kafeero mu mulembe guno kuba guno omulembe gwe twandiise omutebi abaana abawala abato n'abavubuka abato bawuliriza ennyimba za Walukaga kikwewuunyisa. Juliana Kanyomozi tajja mu Paulo Kafeero. Fire Bongole Lutaya mulungi tajja mu Paulo Kafeero kubanga ennyimba ze tuziwulira naye kale biseera bire bya Christmas ate berawo myezi 2 gwa 11 gwa 12 January ne biggwako. Kakati Lord Fred Sebatta yali professional omuntu bwayitira okubeera professional mbantu abatali professional abatama kati Fred Sebatta nakubadde muyimbi mulungi ekyamubulako bwe buganzi. Kakati aba Eagles bo bali begomba Paulo Kafeero abayimbi bano bonna Chameleon, Bobby Wine, Bebe Cool, Mathias Walukaga, Moses Radio, Juliana Kanyomozi bali begomba n'okwekubya n'ekifaananyi ne Paulo Kafeero era ebifaananyi ebifulumanga Kafeero ali ne Chameleon ng'olaba Chameleon awulira essanyu okwekubya ne serebu. Juliana we bakubira oluyimba lwa 1200 ojjukira mu 1200 bali bagamba nti enkomere egenda kutuuka essanyu eryamuliko ng'ayimbye ne Paulo Kafeero. Paulo Kafeero yali serebu ow'amaanyi n'aleka ennyimba n'olwaleero ezikutta abaana abato mu babiro ng'ate ez'Abasudde tebakyaziyimba neza Sebatta bazimba n'entondo kubanga ze kwendabira omuntu ow'amaanyi ye muntu asala ekkerejje nadda ne mu baana abato bewandiroozezza baana ba kibuga beefuulafuula naye olw'okuba Kafeero yayimba ku bintu ebikwata ku mirembe gyonna obugatto obubatuuse ku social media ku TikTok ole bakagamba nti akagatto kakutuuse ebizibu bibatuuse ne basikayo ennyimba za Kafeero si za Chameleon si za Bobby Wine si za Juliana. Wulira ennyimba za Kafeero walumbezaaya olwo eyo bbanga tebangawo Dipo Naziggala Buladina Ndibakooya musaayi gwange nsaba twogere kyana ky'omuzungu Kampala mu kooti sawa y'okuzaawa galenzi mmwe abakomu gyebale emirimu naffe eno tukakkalabya nantabuulirirwa
ensibu etyo kati zezine nyimba esinzo chaka ku TikTok mu baana abawala abato bewandiroza tebagala nyimba za kadonkamu Garenzimwe ayogera ku buyaye bw'abakazi we yayimbira lunda usirule eri ku mbabia ensibu etyo n'obulamu buganzi nnyo erife tubwagalokire ekirala wano naye tunuulire ensibu eti etusuza tusindogoma tuti ebizibu ebiriwo mu nsi buli omu abiri n'omutono omukulu waliwo oluyimba lwa musaayi gwange nsaba twogere ekika kyaffe kiwe tewali buli andaba wano ku TV n'abali mu studio buli omu alina entalo mu family kati kikomyawo oluyimba lwa musaayi gwange nsaba twogere n'ennyimba endala Kafeero yassanga comedy so nja kuwinding up akanyomero kana akakike nnyo Susan agenda kubateerateeramu awo ennyimba ku lw'obudde obutono bwe tuyina naye nja kugamba nti Paulo Kafeero kiyasinga ku bayimbi bano bonna yalina talent yes yalimu amanyi okuyimba yes abamanyi okuyimba basudde ayimba bulungi se batayimba bulungi bayiya bulungi Kafeero yalina ekigambo kye bayita obuganzi favor omuntu okuganja nja kusembyawo n'abo omupiira abalaba omupiira mwenna mukimanya bamanyi ebyafaayo by'omupiira buli musambi w'omupiira bamubuuza musambi ki gwe waalabye oba gwe wali omanaginzeeko oba gwe wali osambyeko naye ekisinga okuluma Ronaldo Cristiano nti abantu bonna boogera ku musajja gwe bayita Ronaldo Dalima naye Dalima yali musambi busambi wa kapiira nga talina mpisa basiiba mwenge in fact nekyamujja ku mpiira ng'agezze takola physicals alya byayagala n'agejja ekibuto naye nga Dalima bw'atuuka mu kisaawe ng'akuba omupiira naye abamusinga bazidda n'ebakaka abantu basamba omupiira naye yali muganzi Kafeero teyayimba nnyo kusinga banne yali muganzi obuganzi kigambo kikulu nnyo Kafeero gundi basudde yayimba Moses Radio bamwagala Juliana Fire Bongole Bobi Wine Chameleone ne Kafeero yabasinga ku buganzi yaganja ekisooka Kafeero yatunda ekitundu kyewaabwe Chameleone tatunda nko kawempe java Kafeero yatunda ekitundu kye bayita bukunja buli muntu n'akimanya Kafeero yali nga serebo ali super gano buzemisa kisemakula Kafeero yali musajja nga ayayanirwa okulaba era nga tebamu Abudu Mulasi mutaddeko wano Abudu Mulasi geno ombuze Kafeero ajjagati oh nenga atwala Abudu Mulasi yakuba so Kafeero tewabanga wa muyimbi amusinga bino kichenya kutusibwa kuba naffe aba Zikof Habo Cough Syrup banna kichenya kutusibwa kuba naffe aba kichenya kutusibwa kuba naffe aba Zikof Habo Cough Syrup